Waliwo enjogera egamba nti abantu tebeebaka. Kituufu, abantu tebeebaka, buli kaseera babeera bayiiya, naye kuno kulabula eri abazadde. Okulabula eri abazadde, mulekeraawo okubeera nga muleka abaana abato okubeera nga batambula bokka, naddala abaana abawala. Abaana abawala tomala gamutuma newankubadde nga oba oli awo nti oyinza okuba n'obuvunaanyizibwa obulala nti gwe omutume nti genda eka ali yekka obudde kiro. Munnange Uganda yayonooneka, agasajja gabeerawo, agavubuka gakozesa ebiragalalagala. Kati waliwo omwana wa myaka 8, omwana wa myaka 8, muganda wange, erisajja erya UPDF lyamuyisizza bubi nnyo mu ngeri y'okumukwata nerimukaka, nerimukakaatikako in fact, era munnange ali mu ddwaliro, obulamu bugenda. Ono nno omwana gwe twogerako wa myaka 8 ali wano mu ddwaliro ye Kayunga Regional Referral Hospital, era nga kigambibwa okuba nti munnange essajja lyamwekakaatiseeko era nga lino lya UPDF liva mu ggye erya Uganda People's Defence Forces, era nga kigambibwa okuba nti lyerimu ku bakuumi ba Ssaabanyala oba ba security guards aba Ssaabanyala. Naye kisinza okunneewuunyisa, mu keesi eno bagezezzaako okweka erinnya ly'essajja lino. Nsuubira okuba nga baali badde batubuulira erinnya ly'essajja lino ntulimanya, naye lwaki bekituuka ku UPDF bakweka erinnya? So singa abadde muntu wa bulijjo, ba civilian baali badde erinnya balyogera, naye bano erinnya balikweka tebalyogera. Of course omwana balina okubeera nga balikweka. Dr. Kizza Besigye gyebuvuddeko yatutegeeza n'atugamba nti abasirikale aba UPDF beetaaga kukeberwa mitwe, beetaaga okukeberwa emitwe ebyaddala. Kituufu beetaaga okukeberwa emitwe. Bino bikwasa ennaku, naye kansooke mala okuyisaawo akalango kano eri mwenna abalina ebirwadde pressure, sukaali, abalina ebirwadde ebyekuusa ku prostate cancer oba enlargement, ekibumba, mutima, mawuggwe, ensigo, abalina complications mu lubuto, oba n'okubeera nga munnange ng'abakyala oba omukyalo olina ebizibuzibu ebikwatagana ne system yo, omusawo waali, musawo wa ddala waali. Era nze nga Uganda Tulagi nasalawo okubeera nga nzijja ntegeeza abantu newankubadde nga ye oba oli awo teyandikyagadde nga atya bw'atyo, naye okusinziira ku results Uganda yeetaaga abantu ng'abo. Mujjukira omusajja eyavayo n'aga nti awonya kanza, naye ebizibu bye yasanga emboozi nagye bawaako wano. Kati abantu ng'abo ate instead babalabanga balabe. In fact yatuuka n'okugamba nti agenda e Rwanda gy'abaakolera, kubanga wano e Uganda bamulimisizza. Kakati munnange abantu abali talented gye bali. Kati gobereyo n'ekirwadde, olwala ekiwuma n'ogamba maama nfudde, nze yange basime. Kumbe waliyo abantu muganda wange abalina eddagala erya ddala. Era yo musawo gwe nkugamba wano, gwe just jangu wano ku Uganda Tulagi, ennamba zange weeziri awo, emu esembyayo 73, endala esembyayo 15. Nze nga nkuwa ennamba, at least kale abantu bange wano ku Uganda Tulagi abaludde nga bawuliriza Uganda Tulagi, nange kye nsobola okubakolerayo. Asika obulamu tassa mukono. Kati munnange embeera yasajjuse netuuka n'okuleetera RDC okubeera nga akaaba amaziga. Mariam Seguya RDC w'e Kayunga yagambye bannange, bwe yalabye ku mwana n'afuluma n'agamba sisobola kukyebeera, era n'agatonyeza amaziga. Ebyo bwe byabadde. Kati omuntu ajja okwebuuza bino byonna byabaddewo bitya? Munnange mukonyumiza ebyabaddewo okusinziira ku jjajja nga bw'atunnyonnyola jjajja w'omwana ono nti ku lunaku olwo munnange omwana lwe yagudde ku kibambulira, omwana wa myaka 8, munnange omwana ono yawerekeddeko jjajjaawe ku kapate ak'embaga ku mulirwano awo. Bwe zabuze essaawa 12 ez'akawungeezi
jjajja n'amugamba wayi ddayo oggulire enkoko ziyingire kubanga nga womanyi ebintu by'ekyalo enkoko kati zikeerezebwe obudde kasabuziba bwe zityo nga zinoonya zaagala okuyingira tyaddayo oyingiza enkoko. Munnange omwana adda eka okuggulira enkoko ziyingire olwo afande amulaba bwe baaganya otubuulira erinnya. Munnange omwana agamba nti afande nampita era naŋŋamba nnyingire mu nnyumba ye mbu amuwe ku ssente. Munnange omwana bwe yayingidde mu nnyumba ey'afande wa UPDF bw'atyo n'amuteeka ku buliri n'amuggyamu akawale ak'omunda akawale kinno. Kakati omwana ono atunyumiza emboozi. Munnange afande ng'amwekakaatikako ng'ali ku muntu omukulu. Afande ng'amwekakaatikako amumalirako obusungu bwonna oba obuganga bw'emmundu oba buli kimu. Ennaku ey'okubeera nti ne babeera awo ndowooza ng'akasente tekamala ndowooza kubeera nga beefunirayo ku bantu kubanga kino kisingako n'okuba nti nno waakiri omuntu agenda agule bamalaaya kusinga okwekakaatika ku bwana obuto. Kale ndowooza wabwotokera okukola kino. Kakati munnange n'atandika okumwekakaatikako bw'atyo mu mbeera efaanaganako bw'etyo era suspect ono omusirikale wa UPDF essaawa eno ali wali ku Central Police Station y'e Kayunga. Mbulu n'amuwa 3,000 n'atandika n'okubeera nti nno amulabula oba amukuutira togamba omuntu yenna ku kibaddewo, kitegeeza nti omwana ono aba butayogera avanda abadde asuubira okubeera nga addamu mukozesa omwekakaatikako akaana kamyaka nno 8 bwe twogera ku muntu nga yabadde alina muntu. Munnange kati olwo jjajja w'omwana annyonnyola nti bw'akomawo ewaka agenda okulaba ku fulo oba ku seminti alaba omusaayi ng'omwana engoye ze zonna zijjudde omusaayi ate alaba omusaayi awo kugenda gutonya. Kakati alaba omusaayi abuuza omwana kyekyabaddewo. Omwana asirika ajjukira baamugambye toyogera. Afande yaŋŋambye soogera. Ate buno baana babeera bamwemanyiizamanyiiza babweteesateesawo embeera beeyogezayogeza n'obwana tokkiriza gwe mwana wo kubeera awo bamweyogerezayogerezaako bamweweesaweesa obuntuntu. Era abaana mubayigirize tebakuwanga kintu n'okikkiriza, tebakuyita nkuwa kyakulya n'okikola. Mu mawanga agamu katugeze nga mu America si kyangu nnyo okuyita mwana omuwa ekyokulya nti oba omuwe ssente oba omuwe lifuti. Omwana omuwe lifuti gwe nga takumanya atya tekisoboka, tasobola kubeera nga akkiriza. Naye wano ewaffe Uganda abaana alaba omuntu ng'anywa ne soda n'alanga okunuuka bw'ati nga anywa naye anywesa amaaso bw'anuuka bw'ati naye nga ne muzadde we aseka busese jange kwegamba tatagamba mwana nti owange okiraba. Kakati munnange jjajja agamba omwana oluvannyuma n'amugamba nti afande yankutte nampa 3,000. Munnange omukyalo ono omukadde yabadde annyonnyola RDC era nga ne bannamawulire we bali ku Kayunga Regional Referral Hospital. Kakati jjajja olwadduka ku LC oluvannyuma ne babyongereyo ku poliisi era munnange afande ng'amaze okuwulira nti nno ensonga zigenze wala bagenze ku poliisi, afande agezaako okusibamu obubwadduke naye kyabadde kikeerezi ne bamukwata era ne bamukwatira ddala ali ku musango gwakubeera nti no munnange ajjula ebitannajja. Wabula kyesimanyi nti no bagenda muvunaanira mu kkooti y'amagye oba bamuvunaanira mu zino ezaffe kuba zino keesi ezagamba ayo kkooti y'amagye batwala omuntu waabwe temuddamu biwuliza. Munnange
ku nsonga eno arrest Sekahwa ono ye Kayunga District Police Commander ye DPC again suspect already bamukutte ali mu custody era okunoonyereza kugenda mu maaso. Kati omwana gwe bakutte munnange bamutadde ku mpeke zino eza PEP eziziyiza omuntu okufuna obulwadde bwa HIV singa aba yeebase n'omuntu alina obulwadde bwa HIV. Kati ali ku mpeke ezo. Omwana omuto myaka 8 bamutadde dda ku mpeke za PEP era basawo bagambye nti omwana ono mu kuva olunaku lwa Sande abadde mu ddwaliro lwe bamuleeta era bagezezzaako nnyo kubanga bamuwoza mu lubuto, naye bannange ali mu bulumi bw'amaanyi ate era omusayi gukyamuvaamu mu bitundu bye ebyekyama. Naye batugambye nti already ono mukuumi omu ku bakuumi ba Ssaabanyala kati omwogezi waayo omukulu Derek Kaddo ku bino talina kyayogera nnyo, alabika mwegendereza nnyo mu kubaako kyayogera era agamba nti abagezaako kubanga nabo munnange kye bajje babiwulire bagezaako kubeera nga babigoberera balabe obutuufu bwabyo. Naye nga yo famire eya Ssaabanyala bagambye nti ekyabeewuunyisizza nnyo munnange okuwulira nti bino biri bwe bityo era ne bagamba kyabasuseeko nabo, naye ne bongerezako ne bagamba nti ng'oggyeko kino ekyabaddewo eky'omusirikale wa UPDF okubeera nga yeekakatise ku kaana kano ak'emyaka 8 babadde batutegeeza nti ripooti ezava mu society oba mu community si nnungi nnyo eri ofiisi ono wa UPDF kubanga bagamba nti abali teyiisa bulungi mu community. Naye era nga RDC bwe yategeezezza Kayunga nti munnange abazadde mulina okubeera nga mwegendereza abaana bammwe mubatunuulire mubakuumireko amaaso, naddala abaana abawala mubakuumireko amaaso temuleka abantu. Kati yenzigotta gye tulimu mumanyi bulungi nnyo embeera zaffe ku mizigo egi oyinza okwesanga nga waliwo n'emizigo egimu nga bw'oba ekkubo lyoyitamu nga tebalina lujja ng'olujja lyekkubo ate abantu mwabayitamu emmotoka mwe ziyita, naye ng'ate abantu babeera omubafuluma ne bubbaketi bw'omusulu kanya kuyita omusulu guwunya n'ebintu bingi, naye ate nga balimu n'obwana obuto kwegamba nga luumu eri emu naye ng'ate alinamu obwana nga 4 3 ate nga n'obulala bukulu nnyo kyokka temwasula omusajja n'omukyala. Ebyo ne bibeera kakati moral decadence kwegamba eri ku mutendera gwa waggulu nnyo mu buli ango zonna. Kati era ku nnyumba ze zimu ezo osanga kagavubuka nga tegategeerekeka n'ebigakola tebitegeerekeka ate era nga gabeerawo emisana ogalaba googera n'obwana bwawo obumu babuwa obusente okubeera nti no jangu onsiimuulireko wano genda ondeetere wali ku mazzi ku ttaapu nga babawaayo 2 3 5. Kale kwegamba embeera eyo esobola okuvaako ebizibu ebingi ennyo. Abaana bagenda ewa neiba okulaba TV, neiba si mufumbo kivubuka kiri awo naye ate abaana bo bava eri bagenda eno balabe TV mbu kati batuula munda mu ruumu yaakyo balabe TV. Ebintu bingi nnyo kwegamba by'oyinza okugamba nti abaana batambulira mu bulabe bw'amaanyi nnyo. Ekyalibadde ng'okwekomako abantu tebakyasobola kwekomako muganda wange gwe just kuba bukuumi mwana wo era mukuumire ddala.